Kubigenda mu maaso ku kufa kwa Speaker Jacob Oulanya kyaddaaki omukyala deputy we avuddeyo n'aleeta bwino ku nsonga ezo. Deputy Speaker amanyiddwa nga Anita among kyaddaaki avuddeyo waliwo ebibadde bisaculatinga ku social media nga biraga nti Speaker yandibanga avudde mu bulamu obw'ensi eno. Era omukyala ono adduse bunnambiro ku kibanja kye ekya Twitter n'avaayo n'atangaza bannayuganda ku nsonga eno. Avuddeyo n'agamba nti fellow countrymen and women, our leader and brother, the Right Honourable Jacob Oulanya is receiving treatment as recommended by the doctors. As recommended by the doctors. Disregard the falsehood making rounds on social media about his health. I ask all people of goodwill to pray for a speedy recovery for him. Omukyala oyo Deputy Speaker Anita among kyaddaaki ategeezezza eggwanga nti Speaker tannafa nga we bibadde bitambula. Era mu mbeera eyo naffe tugenza okizuula nga Speaker essaawa zino embeera gy'alimu ali mu kkoma era nga essaawa yonna ayinza okufa. Naye ng'ate tekinnakonfamingibwa nti omukulu yavudde mu bulamu obw'ensi eno. Era tweet eyo ebadde esaculating screenshot ebadde etambula si ya mukulu muhoozi nga we kyabadde. Abantu abasinga bagisaculatinze ne balagira ddala nti ebyaddala Speaker avudde mu bulamu obw'ensi eno. Era mu mbeera eyo agumiza omukyala deputy amuddirira mu bigere, agumiza bannayuganda naddala ab'ekisinde ekya National Resistance Movement abasinga okumwagala n'abagamba nti Speaker talina gye yagenze, agezaako kubanga afuna obujjanjabi mu ngeri yonna esoboka. Era abamwagaliza ebirungi mugezeeko okubanga omukulu oyo mumusabira asobole okubanga awona bulungi. Naye ekyokufa Speaker tannafa era akyaliyo mulamu. Essaawa zino bakola butaweera okubanga bazza obulamu bwe olw'ensonga nti n'akasente ke bamuteekamu omutwala mu ggwanga eri America wali mu Seattle okubanga bamujjanjaba kaali kasente kangi nnyo nga bw'okiwulira. So mu mbeera eyo tulinde ebinaaba bivudde sides eyo Seattle mu America ku bulamu obwa Speaker. Tujja kuba tukuwa updates olw'ensonga nti bingi ebihappeninga bagamba n'omukulu omulala mulwadde. Abakulu bali awo balwadde abamu muli Mozesali kigambibwa okuba nti naye bamudduseeyo, muli omukulu amanyiddwa nga General Eriri naye kigambibwa okuba nti bamuddusa e Nairobi nga embeera etabuse. Kale katulinde updates okuva mu state tulabe ki ekigenda mu maaso. Likinga, commentinga era osubscribinge.